Omulamuzi wa kkooti enkulu Mike Rubo awulidde abajulizi babiri mu musango okuvunaanibwa Charles Olim amanyiddwa nga Sipapa ne mukyala we Shamira Nakiyimba. Mu bawadde obujulizi ye muwozi w'ensimbi Elizabeth Kobusinje alumiriza nga bwe yawola Sipapa obukadde 155 n'agaana okuzisasula era nti n'atwala n'emmotoka ze yali amusingidde. It was around February 2022. Oluvannyuma Kavulu Kenneth naye alumiriza Sipapa nga bwe yagula ebintu ebikozesebwa mu bivvulu wabula ng'ensimbi yamuwaako bitondo. Agamba nti ebintu by'owali oyagala e China byali biri $50,000 sente za dola naye wali oze kusasula eby'emitwalo 24 watuuka wasasulako emitwalo 20 egya dola naye ng'osasulira ebintu bya sawundi n'ebya stage. Agambye nti ebintu n'ebyuma ebikozesebwa mu bivvulu yabimuwa nga amaze okukitegeerako nga bw'ali omusuubuzi wa zaabu emmotoka era promota w'abayimbi. Enjuyi zombi zibuuzizza abajulizi bano ebibuuzo eby'enjawulo era omulamuzi okuwulira omusango guno n'akwongezaayo okutuusa nga 21 omwezi guno. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne munnamateeka wa Sipapa Henry Kunya n'annyonnyola ku bibaddewo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.